now and forever. Mukama omulungi yebazibwe gwe omulungi atulaba olunaku olwaleero. Njagala okwebaza Mukama nate olw'akaseera kano ke tutuuseemu olwaleero kubanga programu yaffe Nganzi yeetuuse. Naye njagala okubuuzaako nti wasiibye otya, wasuze otya yonna gy'obadde, weebale kulikayo nnyo okuva yonna gy'ozze gy'obadde ng'osinza Mukama. Bakulisayo mwenna bavudde mu kusinza Mukama mu kanisa yonna gy'ogenze gwe. Njogera eri oyo asaba olw'Essande tikulikayo munnange yonna gy'ova. Era nenjagala okubuuzaako mwenna ng'obadde olina gy'otuusaako engalo naawe nkubuuzaako mukwano gwange nti kulikayo mu linnya erya Yesu. Kale olwaleero tuzze nate ne programu yaffe Nganzi, programu olujjuliro. Kale nekutuusibwako buli lwa Sande munsonyiwemuko Sande ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'ekiro. Ate ne tubeera ne repeat ku lunaku luba Lwakusatu okuva ku ssaawa 4 ez'okumakya paka ssaawa 6 ez'omutuntu. Kale munaye bw'omisinga obanga olina muno gw'olabye yenna ng'amisinze programu eno mugambe nti wabeerayo repeat. Tubeerayo ne online, ebeera live online bw'obanga amasannyalaze gagenze osobola ogisangayo. Wonna wonoobeera online kasita obeera ng'olina Facebook ne YouTube osobola okugisangayo. Olina programu okola otyo oweereza ebibuuzo eby'omwoyo. Ani abiddamu? Pastor Tom n'abiddamu. Gwe weereza ekibuuzo kyo kyonna eky'omwoyo ekikusiiwa. Naye toweereza by'abasawo. Ngenda neefuna ate ebyabasawo ate munange byemusoma Tom tajja biddamu kubanga tannaba kugukako eyoyo tannaba kuguka. Naye eno omwoyo yakuguka kyava ayagala ebibuuzo eby'omwoyo. N'ebyo ebirooto mukwano gwange toweereza naye bwe weekumira ku MCF Radio oba Eternal Life TV Pastor Tom abeera abuulira n'addamu ebibuuzo ebyo byonna eby'ebirooto n'aloota Samoni Nambanga yabirooto n'abasumba ab'enjawulo babisomesa. Bweweekumireko oba osobola janguko wano ku Mutune Christian Fellowship ojja kubeera nga oddibwamu mu linnya erya Yesu. Ekirala Star Times, tuli ku Star Times, tuli ku free to air nga MCF nga Eternal Life TV. Tuli ku Star Times, tuli ku Go TV, tuli ku free to air, tuli ku Azam. N'akalala akapya ke twasaabukuludde ke kubeera nga ogenda ku MCF Media bw'obanga olina bagiyita Apple. Bw'oba olina Apple ogenda ku Play Store n'ogenda n'owandikamu MCF Media. Kale ye kubeerako enjiri zonna ze wali owuliddeko Musumba Tom z'abuulira n'abasumba abalala bonna. Kubeerako radio, kubeerako TV. Gw'osalawo nti leero njagala kuwuliriza TV, leero njagala kuwuliriza radio. Byonna bibeerayo, gendayo gijjeyo. Alina Google Play ne ku Google Play osobola okugenda nabyo n'obijjayo mu linnya erya Yesu. Bino byonna bibeera live teweeraliikira. Era ne bw'omisinga enjiri ogendayo n'oddayo kuba bagirekayo nayo n'ogijjayo mu linnya erya Yesu. Kale tuzze nate njagala twetegeke bulungi nnyo naye Musumba Tom njagala sooke tumwanirizeeko. Musumba tukwaniriza osabireko n'abo abatulaba. Amina. Mikwano gyange nsanyuse nate kuddamu okusinkana olunaku luno olwaleero. Era Mukama Katonda bampeere nnyo omukisa gwa yatudde dda ku TV ate nkwegayiriranga bulijjo mulyangu mangu okubira bannessimu abali emmanja we bonna bayite bonna. Mukama Katonda alina byabaagaza okutegeera mu biseera naddala bino eby'enkomerero tulimu ebyakavuyo akangi. Mukama Katonda w'ekitiibwa n'amaanyi na Mukama tukwebaza nga tuli mu maaso g'olunaku lwaleero. Jangu oyogere naffe Mukama Katonda ng'oli kwandukula ebibuuzo bingi bye nabyo ku mitima gyaffe. Era Mukama Katonda okubeerawo kwe tukuyita Mukama Katonda w'ekitiibwa n'amagana Mukama ng'otwongera okumanya n'okutegeera tuyongera okubeera abawanguzi mu linnya erya Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Kale Mukama abawe omukisa. Njagala mbadde nina ke neerabidde ziri zonna
channels ze tukozesa nga onoonya MCF radio byonna ebyo MCF ndoza .casta eyo egenda omwaka guno we guggwako bagenda gishatinga down kakati mukwano gwange beera ng'odownloading eyo gye bayita MCF media yeyo kaje tugenda okusigaza yeyo kaje oba okozesa ziri endala zonna bagenda kuzijja ku mwaka ogujja tezijja kubaako kyova olaba encouraging buli muntu yenna okubeera nga odownloading eyo gye bayita MCF media okuli both radio and TV n'enjiri z'abasumba ab'enjawulo n'emusumba Tom abeerako ng'abulira live n'enjiri zonna ez'emyaka 5 emabega myaka 10 byonna bibeerako okwo package eri okwo mbadde njagala kaleeta waawo mu linnya erya Yesu. Kale katugende mu bibuuzo byaffe. Namukisa asooka ono yaani yoona agambye atya kandabe wano asoose okuweereza ekibuuzo ndabe. Kale agamba praise God Musumba Sarah ne pastor kale I always get a challenge nga mbuulira enjiri waliwo eddiini that I won't mention. They always insist on the verse in 1 Corinthians 14:33 women should be silent in church. Please enlighten me on this one. Ono Musumba bamuyise Carol onagamba Musumba atera okubuulira enjiri naye afuna okusoomoozebwa ng'abuulira enjiri waliwo eddiini emugamba nti nno waliwo abantu abamu abalina enzikiriza kale gy'atayogedde n'agamba bamugamba nti nno abakyala balina okubeera nga basirise mu kkanisa tebalina kuweereza bo balina kubeerawo beezikka tebaawo Bakorinso ekisooka ndowooza nkisomeko dadi 14:33 kisomeko awo bayibuli yange Bakorinso ekisooka 14:33 katukisomeko awo agamba kubanga Katonda si wa kuyoogaana naye wa mirembe nga mu kkanisa zonna ez'abatukuvu abakazi basirikenga mu kkanisa kubanga tebaalagirwa kwogera naye bafugibwenga era ng'amateeka bwe googera. Nakati nno waliwo senaga nti waliwo eddiini emu naye eddiini emu si yetuwa ebyokukola si yetusomesa ebayibuli yetusomesa egamba bali abalala bo bayinza okuba nga ebintu babitaputa bulala naye ffe tubitaputa n'omwoyo wa Mukama Katonda era yabituyigiriza olwekyo togendera ku bantu bali akati nno amazima gali bwe gati nti ekintu kino akitandikidde wala naye singa ogendako mabegako ku lunyiriri olwa 2:6 Abakorinso ekisooka essula 14:26 kale kiri kitya abooluganda bwe mukuŋŋaana buli muntu alina oluyimba alina okuyigiriza alina ekimubikuliddwa alina olulimi alina okutegeeza agamba okwogera mu nnimi kutegeeza byonna bikolebwenga olw'okuzimba kakati ebintu ebyo byonna baali babikola mu kavuyo ono ayimba ono alagula ono ayogera mu nnimi nga there was no order ng'akavuyo kali awo tekwogerekako bungi kakati nayongera atya wansi omuntu bw'ayogera olulimi boogerenga babiri oba nga bangi basatu era mu mpalo omu sebo kwogera nono nayogera nga tewaliwo order at all era omu avuunulenga naye oba nga tewali avuunula asirikenga mu kkanisa ayogererenga mu mmeeme ye era ne Katonda ne bannabbi boogerenga babiri oba basatu n'abalala baawulenga naye omulala atudde bw'abikulirwanga eyasoose asirikenga. Okirabye kakati okusirika tebakugamba abakazi bokka n'abasajja nabo babagamba okusirika baga nti nange munno bw'abanga nakyabikuddwa ayogera gwe sooka osirike sirika olidde ekyagambisa abakazi okusirika tujja kituukako naye nga
wano yali agezaako okugamba order mu kanisa si kubuulira ku kituuti naye n'emabega eno kwegamba saavisi nga bweeranga mu kutendeeza n'okusinza ng'omwoyo Mukama Katonda asitukawo obunnabbi obw'ennimi obw'okulagula waki kwegamba buli omu afunye kyafunye yonna ng'aleekana ekintu nga kiringa katale. Kakati omusajja ono ng'ayagala kuleeta order mu kyaki nti omu bw'aba abikuddwa omulala sirika linda munna ayogere yongera 31 kubanga mwenna muyinza okubuuliranga kinnoomu bonna bayigenga era bonna basanyusibwenga n'emyoyo gy'abannabbi gifugibwa bannabbi kubanga Katonda si wa kuyoogaana. Katonda si wa kavuyo. Abaganda bagita kuyoogaana naye God is not God of confusion. Confusion yali mpitirivu Abakolinso nga tewali kitegeerekeka kigenda mu maaso. Yes. Naye wa mirembe nga mu kkanisa zonna ez'abatukuvu abakazi basirikenga mu kkanisa kubanga tebaalagirwa kwogera naye bafugibwenga era nga n'amateeka bwe googera. Tebaalagirwa kwogera. Waliwo enjaliwo okwogera mu kkanisa n'okubuulira ku kituuti. Ekituuti nga babuulira naye okwogera mu kkanisa okwogera obwogezi bino oba okwogera obunnabbi okwogera ki lwaki Pawulo yali abaganye. Bwe tugenda mu Bakolinso nedda tugende mu kitabo kya Timoseewo ekisooka sura 5 nnyo 11. Timoseewo ekisooka essula 5 olunyiriri 11. 1 Timothy 5:11 naye bannamwandu abakyali abato bannamwandu basingo baani otyo obagaanenga kubanga bwe balika bawala eri Kristo nga baagala okufumbirwa nga bazza omusango kuba basuula okukkiriza kwabwe okw'obwereere okw'olubereberye. Era ate bayiga okubeeranga abagayaavu nga batambulatambula okubuna amayumba naye tebagayaala bugayaazi naye balina olugambo n'akajanja. Ekyo kyekyali kibaganyiza mu kkanisa nga baleeta lugambo mu kkanisa nga baleeta kugamba kifo ky'okupayinga attention ku kigambo nti oba bafune obunnabbi oba bagende mu nnimi bo emirimu gyabwe lugambo lukka. Kati Pawulo kyeyabavuga nti ssebo wange basirikenga bw'ababa nga balina kye baagala okubuuza bagende babuuza babbaabwe babuuze bannaabwe naye wano olugambo lwe bagenda okuleeta mu kkanisa ekyo naye ng'okubuulira abakazi bangi baali babuulira mu kyaki era abamu nga bannabbi. Bw'ogenda mu Bikolwa by'Abatume waliwo okwogera obwogezi mu kyaki eno n'okubuulira ku kituuti. Katonda tabagaananga kubuulira ku kituuti. Ebikolwa by'Abatume essula 9 olunyiriri lwa 36. Ebikolwa by'Abatume 9:36. 1 Corinthians Acts of Apostles 9:26. Where was that? Bwe yatuuka e Yerusaalemi n'agezaako okwegatta n'abayigirizwa ne bamutya bonna nga tebannaba kukkiriza nga naye muyigirizwa. Naye Balunabba n'amutwala n'amuleeta eri abatume n'abannyonnyola bwe yalaba Mukama waffe mu kkubo era nti yayogera naye ne bwe yabuulira 9:36. ndi 26. Awo waaliwo mu Yopa omukazi omuyigirizwa erinnya lye Tabisa. Okutegeezebwa kwalyo kuyitibwa Doluka. Tabisa. Waliwo omukazi mu Yopa omukazi muyigirizwa. Waliwo mu Yopa omukazi omuyigirizwa. Yes. Erinnya lye Tabisa.
okutegeezebwa kwali okuyitibwa Doluka. Omukazi oyo yali ajjudde ebikolwa ebirungi nga tali mu lugambo n'ebintu bye yagabanga olwatuuka mu nnaku ezo n'alwala n'afa. Bwe baamala okumunaaza ne bamuteeka mu kisenge kya waggulu. ne bwokumaawo omukazi oyo bwe yamala okufa naye Peetero bwe yajja n'amuzuukiza olw'okubanga mukazi yali aweereza nnyo Mukama Katonda ate ng'agaba ebintu era ekyo kyamuleetera okula Katonda n'amusaasira n'amuzza n'amu extending emyaka. Kakati no kyenja kugamba nti mukyala gwe tebagaananga kubuulira naye saagala obeeremu ak'ekikazi. Omanye abakazi tuba nnyo n'olugambo lungi era fe abasajja bw'oyogera ennyo baga nti gundi olugambo lukulinga lwa mukazi. N'olwekyo fuuka omuweereza ow'empisa atatambuza bigambo, tambuza amawulire malungi gokka era ojja kubuulira. Ono yali disciple mulamba, yali muyigirizwa mulamba ng'abuulira ekigambo. Naye bano abatambuza olugambo nju ku nju abo Pawulo yabagaanira ddala nti abo tobakkiriza okubaako nekyo boogera mu kkanisa. Kakati awo Mukama Katonda kyatwagaza. N'olwekyo kwegayidde gwabuuza ekibuuzo, genda omubuulire oyo abadde akuwakanya omugambe nti Katonda tagaananga bakazi kubuulira, yabagaana kuleekaanira mu kkanisa. Nga baleeta disorder mu kkanisa. Naye dadi tuleekaana nnyo abakyala. Nnyo. Abakyala bakulakkirire ne bagaana order okubeera mu kyaki. Edda twalemesanga n'Omwoyo Mutukuvu okujja okutambula nga twogera nnyo. Ate ebibuuzo ebitalina byawa Katonda, akawala ke kaagala pasita, kano akawala tekalina kino, kano akawala gundi yakalekawo, ebyo bye babeeramu. N'olwekyo otandise okutambuza amawulire amalungi aga Yesu Kristo, ate leka kuddamu kutambuza amawulire mabi. Concentrating Katonda yekka atambuza amawulire malungi. Musumba, amawulire amalungi amabi ogatambuza lwe lugambo. Spreading bad news. Era singa olaba mu kitabo kya Okuva essuula 23 olunyiriri olwokubiri. Okuva 23 olunyiriri olwokubiri. Exodus 23 verse 2. Togobereranga bangi okukola obubi. Tandika ku lusooka. Tokkirizanga kigambo kya bulimba. Toteekanga mukono gwo awamu n'abatali batuukirivu okubeera omujulirwa ow'obulimba. Osomera Oluzungu. Yeah. I think kajja kukola ako. Oluzungu erijja okuvaayo bulungi. Poziki? 23 verse 1. Okuva 23 verse 1 Exodus. You shall not circulate a false report. Olabye? Totambuzanga mawulire mabi. Olabye ku TikTok, golabye wa n'ogabunyisawa kwegamba agamuto gamanyiiko na mutwe n'amagulu. Gwe tambuza amawulire malungi. Katonda yabagaana abaana bose n'abagamba nti baana temukolanga ekyo. Mutambuze amawulire malungi gokka. Ate olwokubiri lugamba lutya? Do not put your hand with the wicked to be an unrighteous witness. You shall not follow a crowd to do evil. Gwe togobereranga bangi okukola ekibi. Baleese damage naawe n'oga nti nange ndi wa damage. Baleese kino kwegamba abasinga obungi ekijja ekitugoberera toyawula oba kirungi oba kibi oba kirungi oba kibi gw'omala gagoberera bugoberezi kubanga kiri popular. Omanye sin is very popular. Kyangu okuspreadinga naye gwa Katonda ayagala akwawule ku kibi oleme kubanga kikola ki kigobera kubanga ogenda kubeera muweereza wa Mukama Katonda. Naye Musumba, bwe mbanga nkirinako bwino kyenjogera nga nkirinako bwino omutuufu ddala. Anti akati ne bw'oba ng'okirinako bwino omulimu gwe gubeera kusaba. Nina kusaba. Kusaba kiveewo okukispreadinga oba okyongera kifukako mafuta kikule oba kibuumuuke. Kwegamba okukyogerako kikula bukuzi kyabudaga nti to spreading nga false nanka ne bwoba kirinako nekasula banga kigenda kubeera nga ekikola kireeta damage eri omubiri gwa Kristo. Don't spread it. It's true.
bannaye ndowooza akomukakutte mu linnya erya Yesu. Njagala leero Musomba atuddemu ebibuuzo bingi nga bwe kisoboka era ngenda bimusogga. Ekibuuzo ekyokubiri teweerabira nti nno lipiiti yaffe eriyo ku ssaawa ku lwokusatu ssaawa 4 paka 6 okeberayo n'ogiraba naye kankusomere Musomba kino ekibuuzo kya munnaffe ono. Agambye atya? Agambye praise God, Pastor. My husband is cheating on me. Naye he works abroad. I have prayed, fasted, cried to God to help me fight for me. Naye he is silent. Obulumi bunzita Musomba. I don't want to lose my family. Mumpe ku magezi bannange. Mambi. Kale Musomba ono agambye omwami we alabika yayendako ebbali. Naye akola wabweru, omwami ono akola ebweru naye yayenda ebbali asabye n'asiiba. Ebbali ali bweru yafunayo omukazi. Yafunayo omukazi. Ate alemeddeyo gy'akolera. Kati asabye asiibye. Naye nga tannasaba kusiiba agambye naye mpulira nfa. Wano. Akagambo ako ke kakulu ennyo, mpulira nfa. Era ne Mukama asirise nnyo. Kakati nno mpulira nfa. Obulumi bunzita. Ekyo kyekisirisa Katonda. Obulumi. Kasita obeera disturbed mu mutima gwo. Katonda takolera mu disturbed heart. Kwegamba embeera yonna bw'ebanga ekugobereranga ekintu kyonna bwekiri sooka weerwaneko gwe oteera omutima Katonda gy'atuule mutima gwo. Okiwulidde? Nabawaako ekyawandiikibwa ekyo twagirabako emabega ne kaakati njagala nkikuwe nti bw'olaba mu kitabo ky'Okuva essuula eyo 14 Exodus 14 Katonda takolera mu disturbed heart. Omutima nga gukola ki stress, depression, anxiety ebyo byonna Katonda tabyagalira ddala. Exodus Okuva 14 olunyiriri lw'omwenda. Exodus 14 verse 9. Abamisiri ne babagoberera ennyuma embalaasi zonna n'amagaali gonna nga Falaawo n'ababe abeebagala embalaasi n'eggye lye. Olabye kaakati Abamisiri babagoberera ne babalengera nga bajja. Kati abaana ba Isirayiri bakola batyo. Verse 10. Falaawo bwe yasembera abaana ba Isirayiri ne bayimusa amaaso gaabwe laba Abamisiri nga babagoberera ennyuma waabwe ne batya nnyo ne beeraliikira ne batabuka ne baggwamu amaanyi ng'omukyalo oyo bw'ali. Kaakati awo Katonda takolerawo, Sitaani yakolerawo. Ene decision okusalawo kwonna kw'osalawo ng'oweddemu amaanyi, okusalawo kwonna kw'osalawo nga olina obulumi ng'obwo, wakati ng'ono omukyala ali kumpi kusalawo ekintu ekiso olw'okuba kati Sitaani yalamula mu mutima gwe. Kaakati ne batya nnyo ne beeraliikirira n'essaala gye baasaba oyinza ogirabaawo ne basaba batya nti abaana ba Isirayiri ne bakaabirira Mukama. Nga bagamba atya? Ne bagamba Musa nti kubanga tewali ntaana mu Misiri, tewaali ntaana mu Misiri, kyovudde otuleeta tufiire mu ddungu. Kiki ekitukozesezza bw'oti okutuggya mu Misiri? Kino si kye kigambo kye twakugambira mu Misiri nga twogera nti tuleke tuweereze Abamisiri, kubanga kirungi okubaweereza Abamisiri okusinga okufiira mu ddungu. Ate nga n'eri baali bakaaba. Kyokka buli lwafuna ekizibu ffe abalokole we don't respond. Tetwanukula kizibu na nnaku nakweraliikira nakutabuka. Eyo nkola y'abansi. Ffe ekizibu tukyanukula na mirembe na ssanyu. Olidde? Kati bw'okyanukula nga bw'olaba Pawulo ne Siira bwe baba bakanyuga mu kkomera ate nga nabo bala kubuulira njiri ne badda mu kkomera ne basinza ne bagulumiza Mukama Katonda. Kyaleeta Yesu n'ajja n'ayingira mu kkomera n'alimenya ne bafuluma. Mesaki Abedunego ne Misayiri bwe baayingira bwe babasuula muliro basinza Mukama Katonda. Yesu n'ajja n'ayingira omuliro n'aguzikiza. N'olwekyo buli lw'otabanga oyise Sitaani, buli lw'oterera omutima oyise Katonda. N'olwekyo eyo pointi eyo gye njagala oggyewo nti mpulira obulumi bungi, njagala Katonda asooka awonye ebiwundu byo. Awo Katonda yabagamba atya? Verse 13. Musa n'abagamba atya? Musa n'abagamba nti abantu nti temutya, muyimirire buyimirize. Don't worry.
teweeraliikira totya toggwa mu maanyi totabuka ekyo mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama. Temutya Abaganda bakuyita kuyimira buyimirizi stand still tereera omutima mulyoke mulabe obuki obulokozi bwa Mukama bwagenda okuleetera leero nti otyo ate obulokozi bwa Mukama bwanaabakolera leero kubanga Abamisiri be mulabye leero temuli balaba nate emirembe gyonna. Naawe kyenjagala okutegeeza omukyalo oyo nti Mukama Katonda bw'oteerera omutima ekizibu ekyo is nothing before the Lord. Kubanga omuwadde kugamba bulijjo kyenva ngamba nti the problem you may have is not the problem but the attitude you develop towards the problem is the problem. Nti ekizibu ky'olina si kyekizibu naye embeera gy'obeera nayo omutima eri ekizibu eyo kyekizibu. Bw'ofuna ekizibu n'ofuna embeera ya sitaani embeera ya sitaani kyekizibu ekisooka so si kiri ekiri physical naye kino ekiri mutima kyekizibu. Naye ako omusomo ogenda kusooka oddemu katunyonnyoleko nga tumaze break kubanga nkya akakantu nkaagala nnyo nakateeka ne ku mulyango gw'ennyumba yange. Musumba agenda kusooka atunyonyola ako akantu kaasembyeyo okwogera kubanga amanyi nti ayinza okuba si mukyalo ono yekka n'abantu abalala n'omwami bonna ffenna abantu baba n'ebintu ebyenjawulo bye muyitamu naye ndowooza kino kijja kuyamba. Kale njagala tugendeko mukumulamu tugenda kukomawo n'ekibuuzo kyaffe kino Musumba tugenda kyongerezaako. Tukyalina ebibuuzo bingi yongera okuweereza ebibuuzo byo Musumba ajja kubiddamu mu linnya erya Yesu. Kale katukomewo. Eternal Life TV, now and forever. Program olujjuliro gy'okyaliko mukwano gwaffe bw'oba ng'osobola munnange yitayo munno omugambe program olujjuliro etuuse ate naawe ali ku online oli ku YouTube oli ku Facebook njagala olayikinga onyiga ekigalo kino ekyawaggulu n'onyiga oba n'osharinga ku page yo n'otaginga abantu b'osobola bonna bonna bawandiike buwandiisi mannya obataginga obagambe bwe banabikula Facebook oba YouTube bajja kusobola okulaba ebintu bino. Program olujjuliro tubadde ku kibuuzo kya munnaffe eyatubuuzizza yabadde omukyala nga alina obulumi okubeera ng'omwami wa mukiitingako ate ng'ali bweru. Ekyo nno kirumira ddala. Musumba agenda tubuulira obulumi obwo bwe tuba tuwulira atugambye. Musumba otugambye otya? Kaddemu kaliko otugambye. Bagambye nti sooka osabe Katonda akuggyemu obulumi gwe akuteekemu omwoyo we. Kubanga obulumi sitaani. Obulumi sitaani. Sitaani aba yamaze dda sitaani bw'akuteeka mu kizibu ng'alumba omutima gwo ng'agufumitafumita n'ennaku n'okweyaliikira ne depression stress kwegamba Katonda abulwe wanaatuula okulwanirira. Kwegamba ekikulu kyavudde nkugamba nti the problem you may have is not the problem. Neither the cause of that problem is not the problem. Ab'oluzungu ndowooza mukitegeera bulungi nti ekizibu ky'olina si kyekizibu wadde oyo omusajja akireese si ekizibu okiraba but the problem is the attitude you develop toward that problem. Ekizibu y'endowooza gy'ofunye eri ekizibu ekyo. Singa ofuna endowooza ya sitaani ekizibu kigenda multiplyinga kubanga teri agenda kikuggyako teri. Singa ofuna endowooza ya Katonda ekizibu is not a problem
ekizibu tekyaliwo. Nolwekyo sooka olwana olutalo mukwano gwange okulaba nga otereera omutima. Mukama awonye ebiwundu ebyo omutima gwo. Era Yesu kyeyava bamwogerako bwe bati mu kitabo kya Isaaya. Isaaya 61. Somayo. Okay. Isaaya 61. Ekitabo kya Isaaya 61. Olunyiri olusooka. Isaaya 61 olunyiriri olusooka. Egamba omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze. Yes. Kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Yesu Kristo abuulira ebigambo ebirungi eri abawombeefu. Yasanga abaana ba Isirayiri batabanguse nga bonna bafugibwa Abaruumi bali mu busibe. Kaakati bali banoonya kabaka anajja okubaggyako kabaka w'Abaruumi gwe babasuubiza kabaka Kristo agenda nga balowooza nti agenda kujja alwana olutalo baggyeko obufuzi bw'Abaruumi. Naye kabaka Yesu bwe bali bamulagako nga bamugamba nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze, nfukiddwako amafuta obuulira abawombeefu ebigambo birungi. Otyo wansi n'ayongera atya? N'agamba antumye okusiba abalina emitima egimenyese. He has sent me to heal. Abaganda lwaki bagiyita kusiba? He has sent me to heal the broken hearted. Nti antumye okuwonya abalina emitima egimenyese, broken heart. Kwegamba ennaku maama wange ono emumenyeemenya omutima gwonna gujjudde ebiwundu. Mukama njagala awonye ebiwundu by'omutima gwo nga tannajja bukizibu kiri. Agenda kiwonya atya olunaku olwokusatu? Omutima agenda guwona atya olunaku olwokusatu? Okubateekerawo abanakuwalidde mu Sayuuni. Abanakuwalidde mu bulokozi. Sayuuni lwe lusozi olw'obulokozi. Abanakuwalidde mu bulokole nga ggwe mukyala gwe bw'onakuwalidde mu bulokole ennaku ekutta. Agenda giwonya atya? Otyo? Okubawa engule mu kifo ky'evvu. Atyo? Amafuta ag'okusanyuka mu kifo ky'okunakuwala. Kaakati ekyo kyenjagala osabe Katonda akuwa amafuta ag'okusanyuka. Yes. Ffe abalokole abasumuluddwa, that is the deliverance of the mind. Endowooza njagala esumululwe. Ffe abalokole abasumuluddwa endowooza wakati mu kizibu obeera n'emirembe n'essanyu. Kwe bayita okusirwala eri ensoba ng'omusirwa tategeera. Era bakyala bano bwe bakulaba ng'oli musanyufu wenna omema baga nti kino ekikazi kyasirwala. Naye ng'ate oli mugezi wa Katonda, sirwala era ensi ogezewole ewa Mukama. Ofune emirembe. Kati awo oyinza n'okwetta, oyinza okukola ebisobu, naawe oyinza okusalawo okwenda, oyinza okusalawo okwagala omusajja. Noyongera kizibu ku kizibu. Ate ye Sitaani kasita amala okukozesa ensobi eri ng'ata. Ojja kwenda ofune olubuto, onooba akalufuna bweppa, omusajja akomewo. N'olwekyo tosalangawo kintu kyonna ng'otabanguse. Ogenda kubanga oweereza Sitaani. Era ekintu ekyo kigenda kulaba mukisa. Amafuta g'okusanyuka mu kifo ky'okunakuwala ate ekiddaho. Ekyambalo ekyokutendereza mu kifo ky'omwoyo ogw'okukungubaga. Omwoyo ogw'okukungubaga, spirit of mourning. Njagala Katonda tusaba mukuggyemu. Ofune omwoyo ogw'okusanyuka n'emirembe, omwoyo ogw'okutendereza Mukama Katonda. Mu kifo ky'okutendereza ekibu kati naawe bw'obeera mu mbeera eno tendereza bizibu. Kati tendereza Katonda ajjawo ebizibu ebyo. Olaba obunene bwe, olaba ekitiibwa kye, olaba amaanyi ge. Ogenda Mukama Katonda gwe wagamba omusajja n'alikanga kitaawe ne nnyina ne beegatta ne mukazi we babeera omubiri gumu. Otendereza ekyo ogenda Mukama Katonda olabira ekigambo kyo kituukiriza era manyi ogenda kituukiriza. Kwegamba obeere mu kutendereza Katonda. Totendereza kizibu, tendereza Mukama ajjawo ekizibu. Nyongereyo. Balyoke bayitibwe miti gya butuukirivu. Olyoka obeera omutuukirivu. Kwegamba ofunye endowooza ennungi obeera mutima gwa butuukirivu. Bw'obeera n'ennaku n'okwerabikira, that is unrighteousness. Obeera mutali butuukirivu, Katonda akudduka. Mukama gye yasimba. Atyo. Alyoka aweebwa ekitiibwa ye. Olyoka aweese Katonda ekitiibwa. Your spirit will glorify God. Olaba Katonda nga munene, Katonda w'amaanyi, Katonda wa buyinza.
olabye kwegamba bw'obeera mu nnaku olabanga katonda ataliiwo olabanga katonda omunafu naye bw'ogenda bw'oyingira mu kutendereza mukama katonda omutima gwo ogulumiza mukama katonda. Once God is glorified inside you, he will glorify himself outside. Katonda bw'omugulumiza mundayo agenda agulumizibwa ebweru, agenda kweraga amaanyi ebweru. Nyongereyo olwokuna kale balizimba ebyazika ebyedda, baliyimusa amatongo agasooka okubaawo, era baliddaabiriza ebibuga ebyazika. Katonda nalyoka afuluma ebweru nalyoka akola ku byebweru. Omusajja oyo omukyusa oba abalogo basobola okukyusa abasajja, n'amugja mu maka n'amukyusa n'amutwala mu muzigo, n'ava mu maka ge amalamba n'agenda muzigo. Naye gwe tosobola kukyusa musajja n'omukomya mu maka. Naye balisitaani yabakoleramu, ffe Katonda yatukoleramu. Lwekyo sooka oleete Katonda mu ggwe ayingire mu bulamu bwo. Kakati olutalo bw'omala okuleeta Katonda then tuligenda mu spiritual warfare. Omusajja bw'omaze ofuna emirimu, omusajja musonyiwe, mukwatirwe ekisa, musaasire mulwadde. Saasira omusajja, tosobola kusabira musajja gw'okyaye n'akyuka. Musonyiwe, mwagale. Eno romantic love eyinza okuba ng'efeedinze egenze, naye mwagale unconditionally, mwagale nga gwe Katonda bwe yakwagalira mu byonoono byo, naawe mwagale nga bw'ali. Ate omusonyiwe byonna byakkola, ate okole ki? Omusaasire. Kakati olyoka osabe. Era tusaba tutya mu Bakolinso ekisooka ekyokubiri. Abakolinso ekyokubiri. Essula 10. Olunyiri lwokusatu. Abakolinso ekyokubiri essula 10. Olunyiri lwokusatu. Olunyiri lwokusatu. Kuba newankubadde nga tutambulira mu mubiri, tetulwana kugoberera mubiri. Kubanga ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si bya mubiri. Ate ebyokulwanyisa byaffe si bya tulwanira olutalo lwa mubiri olw'okunyinga, olw'obusungu, olw'ennaku, olw'okweyaliikirira. Eyo bagiyita physical warfare. Atyo naye by'amaanyi eri Katonda. Our weapons are divine. Abaganda babiyita by'amaanyi eri Katonda. Nti ebyokulwanyisa byaffe bya bwakatonda byebirwa, gwe musaayi gwa Yesu n'omwoyo omutukuvu. By'amaanyi okusinga ebyensi. Abensi bakozesa busungu, buyomba, kuvuma. Ffe tukozesa mwoyo wa Mukama Katonda n'omusaayi gwa Yesu. Otyo nga tukola tutya? Nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda. Otyo nga tusiguukulula kati omwami oli omala omwagala ng'oga Mukama Katonda neenenya, you stand in the gap n'oyimira mu kitundu nga Mukama neenenya ku lw'omwami wange. Obwenzi bwonna bw'atambuliramu, ebikola byonna ebibi byalimu, Mukama Katonda nteeka mu musaayi gwo, mundagala musaayi gwo, nsiguukula omuzimu guno ogw'obwenzi ng'omujja mu linnya lya Yesu. Olidde? Ekyo omuzimu ogw'obwenzi gulwanyisa okwagala kwa Katonda, okugamba nti omusajja n'alikanga kitaawe ne nnyina ne beegatta ne mukazi we nabeera omubiri gumu. Ogwo omuzimu osobola ogusiguukula mu musajja. Olidde? Kati bw'omala ogusiguukulamu n'okola otya? Olw'omukaaga. Nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda, era nga tujeemulula buli kirowoozo okuwulira Kristo. Ojeemulula endowooza n'asabumiitinga ewa Kristo. Olidde? Osobola okujeemulula endowooza y'omuntu n'asabumiitinga ewa Yesu. N'olwekyo ekyo kye njagala Mukama Katonda akukolere, nti osobola okujeemulula endowooza y'omusajja oyo ng'omwozezzaamu ebintu ebyo n'omuteekamu omwoyo wa Mukama Katonda. Mwoyo ki gw'ogenda muteekamu? Spirit of conviction. Omwoyo alumiriza ekibi kyalimu. Nga Mukama musajja ono mulumiriza ekibi kino ategeere nti nze mukyala we. Omwoyo w'amazima ategeere amazima. Omwoyo aluŋŋamya amuluŋŋamya amukomyewo mu makaago. N'olwekyo omwoyo omukama akola okusinga gwe toyinza kusobola sitaani amulimu. Omwoyo omukama yasobola omusitaani ali musajja wo. Oli era abakyala abamu mbayigiriza okusindika ennumba n'enjuki ezibaawukanya. Mukama Katonda asindika ennumba n'enjuki omwawukanya ku mukazi omulala yenna. Mukama Katonda baleme kuddamu kukwatagana mukazi mulala kubanga ono musajja wange. Ekyo ye Waaka gye njagala nkusomesa.
gwe kikole yingirako mu kusiibwa okikole ogenda mulabirawo ng'alinnyeenyonya ali waka. Amiina. Naye kati Musumba agenda ya sitaani ng'atulumba ffe kubanga bali abatanalokoka tabatera balumba kuba ndowooza oba already baba babe naye kale kyonna agenda ye ki ng'alumba ffe kiki kyaba aluubirirwa ffenna atulumba naye akati ffe abalokole atulumba atusuuze Yesu kubanga abantu abasinga obungi bangi nnyo abalokole abasinga obungi ojjako azze n'ayigirizibwa nti endowooza eteekwa okusumululwa netufaanana endowooza ya Yesu era Yesu wali atugamba Pawulo atugamba nti ani alina endowooza ya Yesu Kristo andyoka amulagire ogamba ofuna endowooza ya Yesu Kristo osobola omulagira ekintu Mukama kyusa omwami wange kubanga mukwatagana endowooza ne Yesu naye ye sitaani aba ayagala kusuuza Yesu Kristo oli akulimu bantu batono nnyo abafuna ekizibu ne basigaza Yesu mutima batono kubange nange era question eyokubiri Musumba lwaki tetwanguwa mangu ebintu bino we bijja lwaki tetukwata byotusomesa lwaki tetujjukira mangu kyetubadde tujja nga tuyiga oba mu kanisa oba ku radio ne twanguwa ate okukola the opposite kyo kiva ku kiri kye twakuliramu kati sitaani akwerabiza ddala mangu kubanga nodda mu nkola eye gye bava mu nsi yeebennyangu yeeyanguwa omanyi sitaani ali very quick ye tomusaba ye akuyingira mu lwampaka naye ebyakatonda osaba bisabe kati abantu beerabira okusaba n'atunulira kiri mu kifo ky'okutunulira omutima gwe tunulira omutima gwe okusooka nga tonatunulira kizibu kiri ogambe eddala ndi mu Katonda Katonda ali mu nze oba navuddemu dda muzeeyi kyogamba nti in the midst of problems ezibu nga bizze nti omutima gwange gwe mansooka okugaadinga nga sinnaba kunoonya solution I first guard my heart engero bagamba nti guard your spirit with all diligence kubanga yensibuko y'obulamu bwo kuuma omutima gwo nga mulongoofu kubanga mwe musibuka obulamu bwonna obulamu bwonna busibuka mutima kuba bwoleka sitaani ayingira mutima gwo sitaani ayinza okusula mu bunnya n'obwayo bw'oliyingiza Katonda ajja kwevvuunisa ekizibu Musumba weebale nnyo ebyo banaye abamu ku ffe naawe ndaba sijja kujjamu obadde weetaaga ekigambo kino naye Musumba kansome ekibuuzo kino ekirala bambi tubeere nga ebibuuzo by'abantu bano tubimalayo Musumba ono agamba buli bwe kino ndowooza twakigira ono yali agamba buli bwasula mu bantu pasita Mukama yeebazibwe mbadde mbuuza abantu bampita pasita bagamba mbasabire kyokka obwenzi bunnemeddeko kati nkole ntya erinnya lya pasita okulyegaana ndaba terinsaanira wabula okuweereza mbwe erinnya lya pasita alyeggyeko kubanga alaba terimusaanira kwegamba waakiri asigale mu bwenzi ate nno ntegedde Musumba gundi ono kwe yakijja luli ojjuke wagamba nti omuntu aba alina abagundi beera nabo naye toweereza kati n'ono ali mu kugamba erinnya lya pasita alireke ye abeere bubeezi muweereza kyayagala omubuuliremu ono si mufumbo naye agambye si mufumbo obwenzi bumutta bulemeddemu kakati no omukwano gwa kyejja kutegeeza nti oba oli omuweereza oba toli muweereza obwenzi olina obwejjamu olina okusaba Yesu akusumule mu bwenzi kubanga tulowooza nti ojja kuyingira eggulu olwokubanga osigadde ng'oli mwenzi nga toli pasita obwenzi tebuliiko pasita natali pasita olina obuvaamu Katonda akusumule mu bwenzi mukwano gwange olidde kakati ngekyenjagala oyige toyinza kusomesa abantu kyotoli mu kitabo kya Abaluumi essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 21 ekitabo ky'Abaluumi essuula mmeka 7 essuula 2 olunyiriri lwa 21 sole Abaluumi 2:21 oba Romans 2:21 kale gwe ayigiriza omulala teweeyigiriza wekka obuulira
abuulira obutabanga obutabbanga obba ayogera obutayendanga oyenda. Ebibuuzo biwulire gwe abuulira abantu obutayenda simanyi oba ekyo okyogerako eri abantu ng'obasomesa oba okyavoidinga naye sooka weesomese wennyini gwe wennyini olyoka osomesa abantu abalala. Tojja kusomesa balala kyotoli. Olidde nolwekyo njagala ogende mu prayer gye bayita prayer of dedication, okusaba okwewonga eri Mukama Katonda omufaanane. Ogenda Mukama Katonda nzijaamu kino nzijaamu kino nzijaamu kino. Kitegedde oyingiremu omwoyo wa Mukama Katonda olyokweze Mukama Katonda n'omutima ogutuukiridde. Olidde era bw'olaba ebyomirembe ekisooka ebyomirembe ekisooka essula egenda kuba ya 28 olulimi lw'omwenda. Okay. Meka 28 First Chronicles olulimi lw'omwenda 28 mwenda. Ebyomirembe ekisooka 28 naawe Sulemaani mutabani wange tegeera Katonda wa kitaawo omuweerezenga n'omutima ogutuukiridde n'emmeeme esanyuka. Katonda omweza n'omutima ogutuukiridde. Kati omunnange obadde oweereza bwereere weerwaneko omutima gwo gutuukire mu Katonda. Omwezenga n'omutima ogutuukiridde n'emmeeme esanyuka. Lwaki? Kubanga Mukama akebera emitima gyonna era ategeera okufumiitiriza kwonna okw'ebirowoozo. Katonda nga tonnamuweereza akulaba ebirowoozo byabamu tebamuweeza na bwenzi bwokka, abalala bamuweeza abajjudde obusungu, abalala ne bayombera ku kituuti, abalala ne bakola kyaweereza bwereere. Oteeka omuweereza nga omaze okwekolamu omulimu gwe wennyini. Olidde omuweereza omutima ogutuukiridde, omutima nga teguliiko birowoozo bya bwenzi. Ne bw'oba nga toyenda physically naye ng'ate mutima mulimu ebirowoozo eby'obwenzi, era Katonda tagenda kusanyukira. Era edda abantu bonna abaweerezanga Mukama Katonda nga tebagwanidde, nga bali mu gasiya nga Gaayi gwe bw'oyogedde, nga Katonda abattirawo. Olaba ekitabo ky'Okuva, mulage ekitabo ky'Okuva. Somba tulage kuba tuyitiridde omuzannyo. Okuva essuula 19 okuva olunyi lwa 21 19:21. Exodus 19:21. Mukama n'agamba Musa nti serengeta 22. Era ne bakabona abaasemberera Mukama babayita bapasita. Bapasita. Era ne bapasita abaasemberera Mukama. Abasemberera Mukama Katonda bakole batya? Beetukuze. Mukama aleme okugwa ku bo. N'abagamba mwe abaasemberera bajja ku kitundu kyange ne mumpeereza mutukule. Nze nja kubattirawo nga era waliwo omusajja Zakaliyo yazaala Yokaana Omubatiza. Yagenda eri awatuva okuweereza. Yalwawo baali babuuza nti Mukama amukubiddeyo. Era babasibangako omuguwa. Kwegamba bwe balabanga aluddeyo nga bamanya nti ono Mukama amukubiddeyo nga basika, nabo tebayinza gendayo batyayo, nga basika omulambo nga bafulumya. Kati nabo bali kumpi omusika kubanga yali akyayogera ne malayika. Olwekyo Katonda kyeyava agamba nti abansembera okumpeereza beetukuze. Era bulijjo kye mba mbagamba mikwano gyammwe abayanga boyi abaweereza Mukama Katonda, tokoppanga ki gundi ng'avuma abantu ng'aweereza Mukama Katonda, gundi ng'ayogera ki ng'aweereza Mukama Katonda. Tetukoppa bantu, tukoppa Yesu. You imitate Jesus Christ, don't imitate people. Gwetunuulira Yesu Kristo kyakwagaza, oweereze Katonda omutima ogutuukiridde. Lwekyo weerwaneko mutabani wange, weerwaneko nnyo osungule mu bwenzi. Naye okuleka n'ogamba nti zekandekeyo okuweereza kubanga obwenzi bundi bubi, naye ate ne bw'onoolekayo era Katonda akyakuvunaana, eggulu tojja ddiyingira. Katonda akusumule munnange bwenzi oba bwakika, Mukama abukusumulemu. Amiina. Amiina. Kaakati Musomba, nga sinnabagenda mu kibuuzo kubanga mmanyi mwagala ebibuuzo byo bingi,
nga sinnabagenda mu bibuuzo kujjukira nti oweereza ku nnamba y'essimu eyo wansi awo nyakujja bagenda kugiwandikawo ennamba y'essimu awo wansi awo bw'ogiraba gikwate ogiteeke mu ssimu yo gwe bw'owulirangayo akabuuzo nga kakusiiwa obanga kazze mu mutima gwo kawandiike okaweeze kweyo ennamba y'essimu. Abasobola ng'olina email address genda ku email gye bayita olujuliroshow@gmail.com kw'oba olaga ate ompeereze ebibuuzo olujuliroshow@gmail.com ate mwattu ebyo nyabbijjayo ku taabu yange eno bisomere Musumba instantly mu linnya erya Yesu. Kale ebibuuzo byammwe kanzije mbidde mu linnya erya Yesu. Kale kansome ekibuuzo ekiddako tulabe ekiddako wano kigamba kitya. Kigamba, praise God pastor, my husband is kino twakimaze wama buli bwensula kino twakimala last time. Olunyiriri abiri ndowooza. Praise God pastor, I'm not going to say my name. I'm sorry for that, but pastor, I need help. I'm a treasurer at church, but for sure I find myself using the money. I fight it, but I find myself being tempted because we are passing through a certain dilemma at home. How should I handle them back? Mwandise cause instead of because I can no longer handle. It's too heavy for me. I know I'm doing wrong, but it's heavy. Mu kanisa treasurer bana bakuŋŋaanya ebiweebwayo nga bamaze okugira nti yeesanga talina bulungi ssente naye n'alwana asobole nabba ebiweebwayo n'abikozesa ebintu bye ate yatereka ebiweebwayo naye Musumba agambye nti akemebwa bukemebwa ate okebebwera kubanga ayita mu dilemma ayita mu kaseera akazi okubba ssente za Mukama Katonda ewaka Musumba ewaka tewali excuse yoyinza kuwa obeera mubbi osigala ng'oli mubbi olidde kaakati nno mukwano gwange era okufaananako ng'oli gwe tusoose njagala oyiga okubeera omwesigwa olidde oyiga okubeera omwesigwa simanyi bwa tayimu etumala naye njagala nkuwa ekyawandiikibwa tujja kinyonyola maybe later mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka essula 4 olunya olusooka nakigendamu kubanga ngenda Musumba kino ekibuuzo agenda kiddamu. Musumba ono omukyalo ono abuuziza ekibuuzo asoose n'abuuza nti ssente azizzeeyo ze yabba zonna azikuŋŋaanye zonna azizzeeyo era bw'aba azina azizzeeyo azizzeeyo. Kale Musumba tuwe ekyawandiikibwa tugende mu Abakolinso ekisooka essula 4 olunya olusooka. Kale Musumba atugambye tugende mu Abakolinso ekisooka essula 4 olunyiriri olw'okumeka Musumba olusooka. Bikkula Bayibuli yo tugenda kukomawo Musumba atuwulire omukyalo n'agamba omutima gwe guli heavy ssente abamugambye zizzaayo oba agende yenenye bwenenya. Kale katukomewo tugendeko mukumulamu tudde Musumba addemu ekibuuzo ekyo. Eternal Life TV, now and forever.
bwe mbeera nga nze nkulira ebiweebwayo ne nkwatako katono ng'ewaka mpulira ebintu bitabuse ne ntwalako kko naye ne mpulira ng'omutima gunnumiriza munnaffe agambye azizzeeyo ssente zino azizzeeyo oba abeeko ekirala kyakola yenenye bwenenya musumba naye atugambye tugende mu kitabo ky'abakolinsi ekisooka essuula 4 olunyiriri musumba ogambye olunyiriri lwakumeka olusooka kale katusomeko awo omuntu atulowoozenga bw'ati nga tuli baweereza ba Kristo era abawanika b'ebyama bya Katonda. Oli muwanika w'ebyama bya Katonda, oli muwanika wa ssente za Mukama Katonda. Era wano kigwanira abawanika omuntu okulabikanga nga mwesigwa. Otyo oteekwa okubeera omwesigwa. Kati njagala nkubuulire mukyala gwe singa ebadde bizinesi yo naawe ng'olina omukozi omuleseewo kashiya yakukwatira n'akusobola n'akubba gw'owulira otya nga bw'owulira ne Katonda bw'awulira. Nolwekyo essente ekitukozesa ebyo byonna byonna kubanga olabanga ssente ezizo era nsomesa nnyo abasuubuzi wano nti abasuubuzi kibateeka mu mabanja agenda neebola ssente mu banka miliyoni 10 n'alabanga ezize n'atandika okugula ebintu yali talya nnyama n'atandika okugula ennyama kyokka tanazikozesa mu magoba alabanga ezize. Nolwekyo nazino ssente njagala ozitegeere nti si zizo za Mukama Katonda era bw'oba tonafuna mizi bagambe munnange obuwanika sijja busobola naye njagala oyige Katonda kyeyogera nti yongere ekirala kibawe mu Luka essula 16 olunyiriri 10. Luka 16 olunyiriri 10. Luke 11 verse 10. Kubanga buli muntu yenna asaba 16:10 Luka 16:10 Luka 10 Luke 16:10 aba omwesigwa mu kintu ekitono ennyo ne ku kinene aba mwesigwa. Yes. Era aba omulyaza amaanyi ku kintu ekitono ennyo ne ku kinene aba mulyaza amaanyi. Kale bwe mutaabenga beesigwa mu mamona atali mutuukirivu ani alibateresa obugagga obw'amazima. Obugagga obw'amazima, divine wealth, obugagga bw'obwa Katonda ali anegenda obukuteresa ng'oganye okubeera omwesigwa. Oli Katonda akuteze kantu akatono akuganye okubeera omwesigwa so nga ate ayagala kuwa emirimu egy'amaanyi, ayagala kuwa okole mu banka ohandolinga essente z'abakasitoma, ayagala kuwa bizinesi ez'amaanyi naye akati amaze okulaga obutali bwesigwa kati weesaza wekka. Katonda aga nti ono siyinza mukwasa buvunaanyizibwa bwa kintu kinene, ajja kunswaza. Lwekyo mukwano gwange Mukama Katonda akusumule mu kikolimo kino eky'obubbi, mu kikola kino eky'obubbi otandika okubeera ow'amazima. Nabagamba nti oweereza Katonda toweereza abantu. Abantu baba tebakulaba naye Katonda aba akulaba. Yongera mwongere mu Abeefeso essula 6. Abeefeso essula. Ekibatta nti abantu abasinga obungi baweereza abantu n'atamanya nti Katonda bw'otuuka okubeera omuweereza oweereza Katonda butereevu. 6:6. Abeefeso 6:6. Singa mu kuweereza okw'okungulu nga baagala okusiimibwa abantu naye nga baddu ba Kristo. Tusiimibwa Katonda. Katonda yagenda okutwala mu ggulu, abantu si be bagenda okutwala mu ggulu. Katonda yakutwala mu geena, abantu si bagenda okutwalayo. Katonda yakuwa empeera, abantu si bakuwa empeera. Nolwekyo weesaza wekka. Be answerable to God. Buvunaanyizibwa buteerevu wa Katonda. Abantu baba tebakimanyi nti obba, abantu baba tebamanyi nti otoola ku ssente ezo naye Katonda akulaba nga ozitoolako. Yongera wansi. 6:6. Abantu naye
nga baagala okusiimibwa abantu naye nga baddu ba Kristo nga bakolanga omwoyo Katonda by'ayagala. Bakolanga n'omwoyo. Bakolanga n'omwoyo Katonda by'ayagala. Omwoyo omulungi, omwoyo mutukuvu. Tobikolanga na mwoyo wa bubbi, na mwoyo wa kumpanya, na mwoyo waki. Katonda by'ayagala. Nyongereyo. Nga muweerezanga n'okwagala nga Mukama waffe so si bantu. Tetuweereza bantu, tuweereza Katonda. Butereevu. Si buweereza bwa buwanika bwa biweebwayo. Nampeereza zonna tera ogamba abakwaya ngaabo agenda n'atandika okuweereza nga aweereza abantu. N'akola obukolomooni asanyusa abantu. So ne weesanga kwaya efuuse entertainer kusanyusa abantu. So abantu ab'edda bayimbanga bayimba kutendeeza Katonda, kusanyusa Katonda, Katonda n'alukakka mu kibiina. Olwekyo tukolerera kusanyusa Katonda. Tumanyi nti Katonda andaba. Katonda ne bw'aba abantu bwe babanga tewaliiwo naye Katonda omanya nti waali. Akati ekyo mukwano gwange njagala kibeere nga kikola mu bulamu bwo. Era okulage n'empeera, ndowooza nsooka mulage n'empeera mu Luka 12 olwana mu 2. Luka 12:4. Luke 12 verse 42. Mukama waffe n'agamba nti kale ani oyo omuwanika omwesigwa ow'amagezi ye ggwe maama oba nedda? Mukama we gwalikola ki? Mukama we gwalisigira ab'omu nnyumba ye okubagabiriranga omugabo gwabwe ogw'emmere mu kiseera kyayo. Alina omukisa omuddu oyo Mukama we bw'alijja gw'alisanga ng'akola bw'atyo. Alimukola atya? Mazima mbagamba ng'alimusigira byonna by'ali nabyo. Olabye? Katonda bwe weefiiriza mukwano gwange. Katonda alina empeera enene gy'ayagala okuwa ggwe oli ku busente bw'obba. N'ekyobukozeemu tekirabika. Olwekyo mukwano gwange bw'obanga ddala ssente ozirina zizzeeyo. Bw'oba tozirina it is well and good, weenenye naye okomere ddala awo toddayo kubba. Weenenye. Kale munnange bakugambye weenenye oba tozirina mbadde mmanyi. Kale katugende ku kibuuzo munansonyiwa mukaawa buba buyiseemu. Kale waliwo ekibuuzo kyaffe ono yagambye ono yagambye buli bwe nedda Musumba, thank you for that show. Musumba mbuuza nti omusajja bw'ampa ssente no twamumaze twamumala luli bw'ampa ssente aneegombi okay kangende kwano 24 agamba no yes, I'm Moses from Western Chiruhura. For me, I want to know God, to know that God talks to us through dreams only, or his word. Thank you, Pastor, because Pastor at Mutundwe emphasis is only on dreams. Kale kankize mu Luganda agambye nti ono Moses w'ekiruhura tiyagamba nti Musumba ayagala kumanya nti Katonda ayogera ng'ayita mu birooto. Katonda ayogera ng'ayita mu birooto byokka oba ayogera ne mu bigambo ne mu kigambo kye, ayogera ng'ayita mu kigambo kye. Thank you our pastor, because Mutundwe baemphasizinga nnyo ebirooto Musumba. Kaakati njagala obabikkulire mu kitabo kya Yobu. Yobu essuula eya 33 olwa 14. Yobu 13 Musumba. 33:14. Yobu 33:14 oba Job 33:14. Kubanga Katonda ayogera omulundi gumu, weewaawo emirundi ebiri abantu newankubadde nga tebassaayo mwoyo. Mu kirooto, mu kwolesebwa okw'omukiro,
otulo otungi bwe tukwata abantu nga babongoota ku kitanda. Awo n'alyoka aggula amatu g'abantu n'ateeka akabonero ku kuyigirizibwa kwabwe. Olabye Katonda ayogera mu birooto mu kwolesebwa, ayogera mu okwolesebwa yeddoboozi nga teweebase, Katonda ayogera naawe. Lwaki tetuteeka emphasis ku birooto? Kubanga ebirooto is very definite. Kubanga nga weebase weebaka omubiri guno oguzikiza n'obwongo obwandibadde bwogera nabwo n'obuzikiza. Kati n'obanga Katonda afuna chance okwogera n'omwoyo gwo ng'amaloboozi amalala gonna gasirise. Naye singa osobola okuzikiza amaloboozi ago emisana, n'obanga endowooza yo erimu olowooza bintu birungi ya bwa Katonda byokka, n'omubiri nagwo nga tegukyayogera naawe, ne weeyawula n'abantu nga tebaliyogera oba ogenze ku lusozi ne weeyawula, Katonda asobola okwogera naawe ng'ayima mu Bayibuli, ng'osoma Bayibuli n'owulira ekigambo. Katonda asobola okwogera naye mu kwolesebwa n'owulira eddoboozi. Naye ebirooto byo biri definite nti abantu bonna amaloboozi baba gawummudde. Kati Katonda najja n'aggula amatu g'omwoyo n'atandika okwogera naawe. Kubanga eno emisana amatu gaziba, gaba n'amaloboozi mangi ne gaziba, Katonda talina bwayogerera. Oluyoogaano lungi. Naye abantu abafuna okwolesebwa be bantu abakola ki? Abasobola okusirisa amaloboozi ago emisana. Katugambe obadde ogenda ku paaka, olinnya baasi naye ng'otambulira mu mwoyo, ebirowoozo byonna ebikyafu, birowoozo byonna ebirala bijjeewo, otambula osinza Mukama Katonda, owulira eddoboozi ne ligamba tolinnya baasi eyo egenda kufuna accident. Katonda ayogera. Olidde? Naye kaakati abantu singa tubagamba nti kati banne buli omu aleete kiyaloseddwa, kati abamu bajja kutuleetera n'endowooza zaabwe. Nga aleete endowooza nti nafunye okwolesebwa ng'oye mukyala wange, so nga ate sitaani yakimutaddewo. Naye ate ekirooto kiba definite kubanga kyo Katonda ayogerera ddala nga weebase. Era omuntu empozi ekyoyinza okuleeta nti oyawula oti ebirooto bya Katonda ebya sitaani. Naye ebirooto byo biba bya ddala, tebibaamu buwunjuwunju. Naye okwolesebwa oluusi ne sitaani ayogereramu nga tomanyi. Weewo tetuteeka emphasis ku birooto kyokka, n'ebintu ebirala byonna tubiteekako, naye twagala nnyo ebirooto kubanga Katonda ayogera n'abantu. Mukwano gwange ndooza bakuzzeemu, kasome n'ebyabalala Musumba asobole okubiddamu. Weereza ebibuuzo byo ku olugiroshow@gmail.com. Kujjukiza nti nno tuli ku free to air. Eternal Life TV eri ku free to air, eri ku Azam, eri ku Go TV, Star Times. Yonna gye tuli ne ku DSTV yonna Mukama ajja kutuleeta tugenda mpola mpola kuba tukyali babbebi, naye yonna Mukama ajja tutuusaayo. Bw'obanga omisinze programu eno waliyo repeat ku lunaku olwokusatu ssaawa 4 paka ssaawa 6 ez'omutuntu. Ate nno munnaffe n'ekirala ku online bagirekayo, genda ku online wobanga omisinze ojja gigira. Abali ku online mulaikinge service eno, omukwano nkwegayiridde singa nsobola okufukamira nandifukamidde. Liking opostinge ku Facebook yeeyo, wagifuula dormant tekola nakola, lwaki liteekayo anaalaba y'anaamanya. Bw'obeera ku YouTube just like olikinge, naawe Mukama ajja kuwa omukisa. Sharinga n'okusharinga. Musumba waliwo n'agamba shalom. Shalom our dear spiritual dad. Shalom our spiritual dad. I have a big problem. I am abroad. I lost my first job before the first year. I lost the second job the same date as the first one. I was denied settlement obutuuze some date this year. Same date. Buli kimu kimubeereddewo date yeemu. Omulimu gwamubula gwagenda date yeemu. Ennaku z'omwezi ze zimu. Yes. Ne bamumma n'obutuuze ennaku z'omwezi ze zimu. N'afiirwa emirimu ebiri. N'afiirwa emirimu ebiri omunaku y'omwezi yeemu.
nkole ki bannange mpulira nkooye. I can't find a genuine church here. God bless you, Pastor. Akompoza akagamba ako twakogeddeko dda. Okukoowa ako. Simanyi oba bannange abantu tunabasomesa tutya. Ako naye nze neena nendaba abakubi b'ebikonde. Bano abakubi b'ebikonde buli. Bwe bamukuba kikonde. Ne bamwongera n'ekyokubiri. Ne bamwongera n'ekyokusatu. Kakati Interpol bwetuuka ne bakuba akade. Takoowa. Tawanika naga nze mbikooye. Addayo wali ewa instructor we bamuyita coach oba ye coach wa instructor n'atuula wansi n'abuuza coach ki ekinkubizza ndaga ekinkubizza ntereezeemu kati coach nabwa ekinkubizza obadde okola booti ne booti mu kifo ky'okukola booti ne booti kakati naffe tulina instructor waffe ye Holy Spirit komawo ewawe Mukama Katonda kati mu kifo ky'okoowa by'okoowa temuliimu mwana wange mu kifo ky'okoowa n'okwetamwa ddayo bw'omwoyo omutukuvu yestructor w'omugambe nti ddala Mukama ndaga ki ekinkubya bwe kiti kiki ekingoberera ng'oteredde omutima sooka oterera omutima nga bwe twagambye omukyalo oli terera omutima waliwo ekiggole waliwo omusoto ogugoberera gutugenda okukuba olwaleero ogambe Mukama Katonda mbikkulira era mukwano gwange njagala oyingireko mu kusiiba oterera omutima ogyewo ennaku n'okweraliikira n'okugwamu amaanyi ofune emirembe mutima gwo olidde Katonda agenda kuwetandika ne babanga bakumya obutuuze Katonda akola ekintu kyonna olidde asobola okukomyawo eno Uganda ate nakugaggawaza nange gwolaba nali bweru naye nali nsiraaniddeyo naye ate bwe nadde nate nenfuna omukisa nolwekyo omukwano gwange njaga kutegeeza kasita oterera omutima Katonda agenda kulaga ebibadde bigoberera abikusumulemu naye nze kyemmanyi nti oliko ekikugoberera oba waliwo yakuloga oba emizimu egy'ekika tegyagala obeereko kyokola naye Katonda kyanakubikkulira yigirako mu kusiiba just lunaku lumu ssaawa 12 zokka oterera omutima olyoka ogambe kooki omwoyo omutukuvu mbikkulira ekingoberera ajja kikulaga mukwano gwange ndowooza owulidde kuddira mu luyimba taluwoomya musumba waliwo ono saagala tumuleke ono singo ye bambi musumba tumukoleko kubanga abaana abamu ebyejo bingi musumba ono agamba musumba how can it be nga maama wo akufunidde omusajja omukulu mu myaka ng'alina emyaka 65 ate nga nina nze emyaka 23 ate ng'omusajja musumba alina n'ekkanisa what can I do Esther musumba ono Esther yeetaaga kufuna ansa mwami we maama we gwamuyagala omufunira wa myaka 65 ate nno musumba ate oliye Esther alina emyaka 23 kati musumba mbw akola atya akati nekyo ekigambo ekyo mukwano gwange nti simanyi omuntu awezezza emyaka egyo nga bakyakulabira bulabizi owezezza emyaka egyo osobola oba oli mulokole I don't know naye bw'obanga ddala oli mulokole va ku by'abakadde bokulabira abasajja abakadde bo si bagenda okubeera naawe mu bufumbo ogenda kubeerayo wekka ekyokubiri tofumbirwanga muntu nga tomwagala bw'owulira ddala ng'ogwo omusajja tomwagala mugambe maama nti maama sijja kusobola musajja oyo tetujja kuwangalayo mu bufumbo si wange simwagala okiridde ote ogende wa Mukama Katonda omugamba Katonda mpa omubeezi owange omutuufu gwonjagaza saagala bantu bakulabire basajja laba Katonda yabakulabira omubeezi omutuufu era ekyawandiikibwa kigamba mu ssuula ey'okubiri ey'olubereberye oluyi wa 18 bereberye ssuula ey'okubiri ssuula 18 Genesis 2 verse 18 si weewaawo yes Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira buli muntu yenna Katonda yamukolera omubeezi amusaanira naye omutawaana oluusi nti ffe tugula engato ezitatujaamu zitali sayizi zaffe neweesanga ng'owenyedde kale no bw'owulira ddala ng'omuntu oyo si yakusaanira tofumbira kusanyusa bazadde ofumbira kusanyusa Katonda
tereera Katonda ajja kuwa omubeeza wakulwanira abazeeyi bagambe maama nti munnange maama ono simwagala tokola kintu kusanyusa bazaddewo kola kusanyusa Katonda. Amiina. Kale Musumba twagala kamusomere kino ekisu. Musumba ono agamba, hello pastor, I'm a business woman. I'm a business lady who started my own business lately. Let's assume I purchase each product at emitwalo 2.5 and sell that product 25,000 and sell that product at 10,000 to the customer. This means I will have a profit of 7,500. Manange Pastor Tom, am I a thief? Am I a liar? Oba I'm just a business person. Ono bamuyise Mary. Musumba ono agambye mu Luganda n'agamba nti nno yeka ayina bizinesi ye naye akola amagoba ndowooza agawerako n'agamba nti katugambe nti nnakola yagula ekintu 25,000 naye n'akitunda omutwalo gumu ku eri bakasitoma kitegeeza afuna 7,500 ng'amagoba. Kati n'agamba Pastor Tom, ndi mubbi, ndi mulimba, oba ndi just business person akola amagoba ge asobola okubeera n'amagoba amangi. Ono bamuyise Mary Musumba. Kaakati no mukwano gwange tewali tteeka ligamba nti ono tunaatundanga bwe tuti oba tunaagulanga bwe tuti. Naye etteeka Katonda lyateekawo liri mu kitabo kya Luka essula y'omukaaga. Tulirabe eryo. Meka? Luka 6:31. Luka 6:31. Luka 6:31. Luke 6:21. Mulina omukisa abalumwa. Luka 6. Wanje? 31. Oh, ndi mu 21 nsonyiwa. 21. Ndi mu 31. Era nga bwe mwagala abantu okubakolanga nammwe mubakolenga bwe mutyo. Litteeka lya Mukama Katonda. Nga bw'oyagala abantu bakole naye bw'okolanga banno ky'owuliranga nga bakikola kijja kuluma naawe tokikolanga banno. Kwegamba toyagala bakuseere bwe ogenda okugula ebintu nawe Mukama munnange saliraako. Olidde naawe owuliranga bakusedde kikuluma. Olidde naawe tokikolanga munno. Olidde n'olwekyo ate ekyo obeere n'omwoyo w'obusaasizi. Saasira okulya ekinene si kwe kugaggawala. Ojja zikola bwe zito nnyingi naye nga te banno obalumizza nnyo. Olidde bakati oyinza okulaba Katonda katugambe ku kyalo tekuli sabbuuni gwe eka gw'olina edduuka n'ojja e Kampala n'osuubula omuti gwa sabbuuni ku siringi 2,500 n'ojja n'ogutwala ewammwe e Kabulasoke teriyo dduuka gwe eka gw'olina edduuka n'ogubatunza mutwalo n'ojja n'ogobako sente ezo zonna naye ng'ate abantu bafunye obulumi buyitirivu obungi. Naye beera n'okusaasira ogende nti ddala singa bakikoze nze nandiwulidde ntya. Mulidde ekyokubiri Katonda yagaggawaza. Era nakyo kibasomere mu kitabo ky'Engero essula 10 olunyiriri 22. Engero essula 10 engero ye Proverb 10 olunyiriri 22. Olunyiriri 22. Engero wa Proverbs 10:22. Omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza. Omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza. Olidde ate takola ki? So tagatta buyinike bwonna. Tagattako buyinike bwonna. Tayagala olumye bantu. Tayagala naawe olumwe. Olidde ayagala ogaggawala purely nga ogaggawala mu mazima. Naye bw'oba nga ogaggawala mu kulumya abantu obulimu obuyinike bungi. Nolwekyo muli kijajinge wekka ddala amagoba bwe gafuna amangi bwe gati siina gwe nnomya wadde nze mpulira bulungi naye bannange mbalumya. Nolwekyo wuliranga okola ki osaasira omuntu oyo. Naye Musumba ndowooza kyebava bano abakyayina abatugaggawalako. Ye atunda ebintu ye kasita afunako kafujeeko. Ate ne bigenda mu bwangu mwattu. Bambi musaasire abantu abo. Musumba agambye tewali tteeka naye
musaasire saasira busaasizi naffe ababagulako mutusaasire busaasizi mu linnya erya Yesu. Musumba agenda tumalirayo ebibuuzo bino mu linnya erya Yesu. Musumba, praise God. Pastor, I'm called, I have a calling upon, if you have a calling upon your life and you delay to obey, is there any problem with it? Secondly, how do you differentiate between differentiate a dream from God and the one from the enemy? Thank you. Ono bamise Ediga. Musumba tusoke tuddemu osookeddemu ekibuuzo kino nti nno ono alina okuyitibwa eri obulamu bwe naye bw'alwawo okugonda waliwo obuzibu awo bwonna mu kugonda mu kulwawo okugonda. Okulwawo okugonda okukola okuyitibwa kwe Mukama kwe yamuyitira bujeemu bw'amaanyi nnyo era kwegamba bw'okola omulimu gwa Mukama Katonda reluctantly kyekikolima ekisookera ddala obukulu nakibasomera wano naye njagala okimwongera awo okisome Jeremiah chapter 48 verse 10. 48 verse 10. Yeremiya 48 olunyiri olw'ekkumi. Akolimiddwa oyo akola omulimu gwa Mukama ng'atenguwa. Akolimiddwa akola omulimu gwa Katonda reluctantly, deceitfully, ng'okola omulimu gwa Mukama Katonda nga togutuukiriza by'osanga by'okola. Okolimiddwa obeera mu kikolimo. Akakuttaako. Ako tukakutte. Kale kati Musumba agenda kudda nkiwa omwami yonna asobola okwongeramu waliwo ekibuuzo ekirala kyabuuziza tugendako mu kuwumulamu tukomewo nate mu programu yaffe olujjuliro beerako tovaako tugenda mu kitundu kyaffe ekisembayo beerako waliwo ebibuuzo ebirungi by'osaana okuwulira kale katudde. Eternal Life TV, now and forever. Munnaffe weebale nnyo kubeera ng'okyali naffe okuva bwe twatandise paka olunaku essaawa ya kaakati mu kitundu kyaffe ekisembayo. Njagala kubuulirako ekintu kimu nti nno tewali kibaawo. Waliwo ebimu Mukama byalegganya okubaawo naye ate ono ye yakoze gwa kujeema kati Musumba abadde amuddamu tubadde tetunagenda mu kuwumulamu ng'ali mu kumuddamu naye bw'obanga obadde wakatwegatako kanziremu nkusomera ekibuuzo kino mu Luganda. Ono agambye nti pasita bw'abanga alina okuyitibwa ku bulamu bwe nga Katonda yamuyita n'alwawo okugonda waliwo obuzibu. Musumba obadde olina ky'otugambye. Mbadde mbaawo ekyawandiikibwa ky'amateeka essuula 28 buli osooka. Twadde kyandikibwa ekyamateeka meka 28 olusooka. Ekyamateeka 28 olunyiri olusooka oba Deuteronomy 28 verse 1. Awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo okukwata ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero okubikolanga Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi. Olabye
gy'okoma okwanguwa okulya eddoboozi lya Mukama Katonda n'osabumiitinga n'ogonda n'okola ky'aggambye omukisa ogwo nagwo n'ogulaba oyinza ogumwogera wansi awo. N'emikisa gino gyonna ginaakujjiranga ginaakutuukangako bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo. Mikisa miyitirivu nnyo wansi awo mingi. olidde naye ate bw'ojeema okulya eddoboozi lya Mukama Katonda olunywa 15 verse 15 28:15 naye olulituuka bw'otowulira ddoboozi lya Mukama Katonda wo okukwata ebiragiro bye byonna n'amateeka ge bye nkulagira leero okubikola, ebikolimo bino byonna birikujjira birikutuukako. Olabye wali omukisa muyitirivu obungi ojja gwesomera ssebo wange ate n'ebikolimo bingi n'emirimu gyo gyonna gijja kufaako. Olidde kubanga bw'olaba ku lunyiriro olwabiri lugamba lutya? Olwabiri, Mukama anaakusindikangako okukolimirwa n'okulemwa n'okunenyezebwa mu byonna by'oteekako omukono gwo okukola. Olaba bwereetako ebikolimo n'emirimu gyo gyonna gigenda kufa kubanga oganye okulya eddoboozi lya Mukama Katonda. Gy'okoma okulwawe nga bw'onoolaba omuntu nga omwana ng'omutumye ndeetera omunnyo teeke mu nva tulye emmere. Omwana n'adda mu bibye, n'adda mu kusamba akapiira, n'adda mu kukola ki. Omwana oyo simanyi nti oyinza omuwa empeera okujja kumubonereza. Oyagala omwana bw'omutuma ayanguwa aleete ky'omutumye. Kakati naawe Katonda ng'akutumye kola mangu ky'aggambye. Omwoyo akwanguyiriza musabe Katonda akwanguyirize. Otyo empeera nnene nnyo bw'ogonda ate omusaala munene nnyo. Bwongere n'ekitabo ky'Okuva Okuva essula 23 olunywa 25. Okuva 23:25. Exodus 23:25. Era munaaweerezanga Mukama Katonda wammwe, naye aligiwa omukisa emmere yo n'amazzi go. Nange ndiggyawo endwadde wakati wammwe. Tewaliba kirivaamu olubuto newankubadde ekigumba mu nsi yo. Omuwendo gw'ennaku zo ndigutuukiriza. Togenda kufa kati, genda kuwangaaza emyaka mingi. Okitegedde ekigambo ekyo? Lwekyo Katonda kyayagala okukola eri obulamu bw'omukwano gwange olyoke olabe omukisa gwa Mukama Katonda janguwa mangu ogende eddoboozi lya Mukama Katonda. Naye kati Musumba bw'abata nyogereyo wansi ne bw'otoyongerako. Musumba kati naye oluusi aba Mukama akutuma naye nga tomanyi waakutandikira. Ati Katonda akutumye era ye agenda okuwa entandikwa amala okutuma. Katonda omwana bw'omutuma nti neetera omunnyo. Omwana agubuuza omujjo ogululudda wa? Olidde kati naawe bw'oba tomanyi bw'otandika komayo wa Mukama akutumye mugambe Mukama ntandikire wa ki ky'oyagala nkole. Katonda yennyini ayogedde era yagenda okukulagirira ekyokukola. Sumawo kyembadde ngenda okubuuza naye ne ngamba manyi ansa. Kati kankibuuze ne ansa njeddemu. Manya ntya okuyitibwa kwange? Simanya ntya okuyitibwa kwange. Bwe mba nga nze siwulira ddoboozi, siwulirangako, simanyi nti noba Mukama ayagala nkole kino, mpeereza ntya Mukama nga sina kyempulira? Naye manyi kyogenda okuddamu Musumba. Kola general calling, sooka otandike ne general calling paka Mukama bw'anaakugamba ekyokukola. General calling buulira enjiri. Yes, sooka otandike general calling. Kale Musumba, waliwo ekibuuzo wano ekirala no munnaffe agambye atya. Naye Musumba eyo topic nnene naye lwakubanga obudde bwange bundidde empindi njagala kumala. Kapaati kali twakazzeemu. Yes, thank you for reminding me. Mbadde nkeerabidde bambi. Ayawula atya ebya sitaani? Yes. Ayawula atya ebirooto? Yes, ebirooto ebiva ewa sitaani ne wa Mukama. That is so perfect. Ebirooto ebiva ewa sitaani biba so violent. Era biri mu kitabo kya Yobu
essula ya 13 olunyiriri. Yobu essula 7 olunyiriri 13. Okay. Yobu essula 13 olunyiriri. Nedda 7:13. Okay. Yobu 7:13 oba Job 7:13. Bwe njogera nti ekitanda kyange kinansanyusa, ekiriri kyange kinaawummuza okwemulugunya kwange. Kale n'olyoka ontiisa n'ebirooto, n'onkanga n'okwolesebwa. Emmeeme yange n'okweroboza ne yeeroboza okutugibwa, n'okufa okusinga amagumba gange gano. Kati bino birooto Yobu bwe yagezangako okuwumula ngaloza nti aneebakako ekiro nga waapi kugomoka agugumuka aloota misota oluusi abatala nakwebaka ebintu nebijja nebimunyigiriza olidde kubanga Katonda yali amuteeredde sitaani. Kakati yalowooza nti Katonda yali amubonyaabonya naye nga sitaani yali amubonyaabonya nga amuleetera ebirooto. Kati ebirooto bya sitaani abireeta okutulugunya, okusiraanya to wound your spirit. Osobola okuloota omusota nga gukubozze oba omukono ne guzimba. Kyolidde ogamba ebirooto byonna bya sitaani bijja kutulugunya, kusiraanya, mirimu gy'okukola biki. Ebirooto bya Katonda bijja ayogera naawe akulabule oleme ggwa mu bunnya, akuluŋŋamye akukole bulungi. Era byetwala wali mu ssuula ya 33 olunyiriri 14 twabirabye yabuuziza ekibuuzo nti Katonda ayogera emirundi ebiri oba esatu akuggye mu bunnya oleme kugwa mu bunnya, akuluŋŋamye ebigere byo oleme kuwaba. Katonda aba ayagala kukuwa oleme kuwaba, ate aba ayagala kukulaga kifu kyayo bweneebeera. Ebya Katonda biba guidance, ebya sitaani kutulugunya. Bino omuntu byaloota ng'agwa mu kinnya ekiwanvu nga tekituuka. Ebyo byonna bya sitaani. Ebya sitaani. Misota, nte, bafu, biki ebyo byonna. Ekitegeeza ne sitaani musumba asobola okumpabya n'andaga omuntu omukyamu. Nnyo. Kasita omuwa mayiri katugambe omuntu n'oba nga buli kaseera olowooza ku bba oyo yekka muli abawala nga muwala 20 naye mu kanisa mulimu senior bachelor mwenna we mulowooza kakati mwenna ajja bbalaga oyo oledde kakavuyo kabeeraawo kayitirivu obungi. Yes. Nolwekyo endowooza eteebwa okubanga ekyuka Katonda okusobola okwogera naawe. Nina okubeera nga nina connection n'Omwoyo Omutukuvu anjawulira ebirooto bino. Kale ebyagala okwefaananyirizanga. Kubanga musomba waliwo mu Bayibuli, mu kitabo waliwo mu Bayibuli mu kasitaani ekyawandiikibwa nga kigamba nti ali agalanga okwefaananyirizanga Katonda. Omusitaani ajja kwefaananyirizanga buli kimu Katonda ng'ayagala kutuukiriza atuuke ku entebe ye kyekyali ekiruubirirwayo paka ebamugoba mu ggulu. Kati kitegeeza asobola naffe tulimbira mu birooto. Asobola okulimbira naye Katonda akuwa discerning spirit osobola okwawula ebiva ewa sitaani ebiva ewa Katonda. Ebiva ewa Mukama. Kale mikwano gyange ebyo munnange ndowooza otegedde ggwe w'ebirooto naye kati olaba kye nabagambye nti nno bw'oweekuumira ku Eternal Life TV kati okirabye kino Musumba ageze n'agamba nti bw'oloota ng'ogwa mu kinnya, oloota ogugumuka, oloota ova mu birooto nga wenna ossa ebikkowe, wenna ente zikugoba, ebyo birooto bya sitaani. Ndowooza olaba weekuumire ku Eternal Life TV osanga naawe ekirooto kyo bali kiddamu. Musumba waliwo n'omunnaffe gwe njagala tugendeko bambi tumumalireyo ddala. Agambye bw'ati agambye, thank you very much for the show. I appreciate you. I appreciate all that you're doing for the Lord. I need to understand this. In the Bible, is the Holy Spirit's operation in the New Testament the same as the Old Testament? Thank you, Pamela. Musumba ono alina kyayagala okumutangazaamu akitegeere. Mu Bayibuli waliwo mu Bayibuli Omwoyo Omutukuvu. Operation Musumba oba yekyeyo.
bye yakolanga mu ndagaano enkadde mu ndagaano empya bye bimu ne bye yakolanga mu ndagaano enkadde. Ndowooza kyekyo kyabuuza nti bye yakolanga mu ndagaano enkadde byakola kaakati omwoyo omutukuvu Katonda mulamba era naye Katonda era bali wamu omwoyo omutukuvu ne Yesu Kristo ne Katonda kitaffe era jo ne leero babeera bumu tebakyuka. Kati nno enjawulo eriwo yokka nti mu ndagaano enkadde omwoyo omutukuvu yabeeranga ku muntu omu yekka oba babiri katugambe ng'abeera ku kabaka ne nabbi. Nabbi Samwiri yaliko omwoyo wa Mukama Katonda n'asabira kabaka Sawulo naye n'ajjula omwoyo wa Mukama Katonda ng'abantu babiri mu nsi yonna nga balina omwoyo wa Mukama era nga buli muntu yenna eyayagala okumanya Katonda bw'ayogera ng'ayinza okuva nga Kabaale Samwiri ali Mbaale ng'alina okutambula ogende wa Samwiri abuuze Katonda agamba ki kwegamba omwoyo wa Mukama Katonda nga yaleeta empuliziganya ne Katonda. Kakati naye Katonda alabanga ebintu ebyo bizibu nnyo kyeyava asindika Yesu Kristo n'agamba Yesu Kristo genda wansi olongoose emitima gy'abantu buli muntu yenna n'alongooka nja mujjuza omwoyo omutukuvu nsobole okuwuliziganya naye butereevu. Era bw'ogenda mu bikolwa by'abatume essula ey'okubiri bikolwa by'abatume essula ey'okubiri that is Acts olugiriri olw'17. Ebikolwa by'abatume 2:17 Acts 2:17 olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma bw'ayogera Katonda ndifuka ku mwoyo gwange ku balina omubiri bonna. Ffenna buli bw'agenda ku muntu omu yekka oba Musa oba Eriya ne kaakati bonna batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula n'abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa. N'abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa n'abakadde bammwe baliroota ebirooto. Kati omwoyo oyo era nga bwe yakolanga mu ndagaano enkadde ng'abantu abawa ebirooto nga bawa okwolesebwa omwoyo wa Mukama Katonda yaleeta communication with the spiritual world ewa Katonda. Kati buli muntu yenna bw'omala okulongoosebwa ne Yesu Kristo n'otukula ayagala kuwa omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu atandika okukola emirimu gyonna gye yakolanga mu nabbi olagule olidde okulagula nabaawulirako nti waliwo okulagula okwa speaking forth ne foretelling. Ekyo kirabo kya njawulo nnyo ekyokulagula ebinajja mu maaso batono Katonda balondamu n'akibawa naye okulagula kuno speaking forth n'olagula eri embeera ekyo buli muntu yenna aba akyagala Mukama akimuwe. Nolwekyo omwoyo omutukuvu ono akola emirimu mingi nnyo akuwa omwoyo w'amagezi n'okutegeera akuwa okubikkulirwa akusomesa byobadde tomanyi kwegamba omwoyo omutukuvu akola emirimu mingi era oluusi mbakubiriza wano bannange abajjako ewa ne mutunde mugule katabaaka ak'omwoyo omutukuvu ojja kulaba omwoyo omutukuvu byagenda okukola mu bulamu bwo. Ebintu ebimu bwogera ne weemalirira ne bikulema so nga tewaliwo omwoyo omutukuvu asobola okuyamba obbikolera. Ekitegeeza Musumba kanjogere ndaba oba nkifunye bulungi ontereeze mbwe mba nga sikitereezezza. Ogambye nti omwoyo omutukuvu mu nnaku ziri eza Old Testament endagaano enkadde yagwanga ku bantu ab'enjawulo abaali batukudde nga Musa Eriya nga Katonda abalondamu abatukuvu abo nga bayogera nabo. Naye Yesu bwe yajja omwoyo omutukuvu oyo kati agwa ku buli muntu amaze okutukula n'alokoka n'atukuzibwa n'ajjula omwoyo omutukuvu. Wadde nga Musumba mu lubereberye si mu lubereberye bwe tulokoka omwoyo omutukuvu atujjako naye ekibi kino kimutwala oba ffe tumuviira. Era essula ey'okubiri singa ogyongera olunyiriri wa 38 essula y'emu ebikolwa by'abatume 38 2:38.
Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okuggyibwako ebibi byammwe munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu. Bonna abaali bazzaawo n'abagamba nti akati bambuuza ssebo tukole tutya, mwenenye mubatizibwe munaazibweko ebibi byammwe weebwe Omwoyo Omutukuvu. Ekitaaliwo mu ndagaano enkadde. Kakati n'olwekyo Omwoyo Omutukuvu aweebwa abantu amaze okulongoosebwa, tatula waddugala. Musumba abasajja b'edda baali nga annaye tayinza musumba ffe tuzanyira mu kisa kino Mukama kye yatuwa. Tuzanyira buzanyizi. Mukama atusaasire. Kale nsoma ono bambi asembayo namukisa emusumba kino kya bonna. Yesu yeebazibwe musumba. Ekibuuzo kyange nnyinza ntya okutegeera naye oba kye kimu okutegeera nti Katonda ali mu kwogera nange musumba nsaba kunnyamba nze Justine. Naye twakizeemu tugamba nti longoosa endowooza yo twakizeemu wali longoosa endowooza yo ojja kwawula eddowooza ya Mukama Katonda. Yes, nerya ewamma twakizeemu musumba. How can it be nga maama nze nankabirwa emukono bw'abanga Mukama waffe yatufiirira n'aggyawo ebibi byaffe era ne yeetikka ebikoligo byonna, lwaki tukyalina obulumi lubereberye 3:15 n'olw'omwenda? Yesu yatwala ebikolo byaffe. Agamba lwaki tukyali mu bulumi? Obulumi kyeka bungi bumuyitiriddeko musumba. Amiina. Kakati mukyala nankabirwa nnyabo wange bwebale kwogera n'erinnya lyo. Kibanga mukwano gwange obutamanya ndwadde nene nnyo era abantu bafa olw'obutamanya naye ng'ate okumanya kuleeta okuwona. Olidde nze ndaba bakitaffe abamu baafa endwadde ng'eya puresha olw'obutamanya. Ye yalowoozanga nti alya bulungi ng'alya amagi 3 ku makya n'anywirako amata amaka aga kuriimu n'alya omugaati gwa baton ow'ekkenya ow'amasavu amayitirivu obungi n'alya ennyama nsavwa buli lunaku nnyama nsavwa. Kati emisuwa gyonna gyonna negikwata ye ng'alowooza nti ki bugagga. Mugagga era bamuwaananga nti omusajja mugagga oyo alya nnyama nsavwa alya migaati gya bata naye nga obutamanya ne bumutta. Kakati naffe obutamanya bwe butuleeta mu busibe. Era bw'osoma mangu awo ekitabo kya Isaaya essula ey'okutaano olw'eyokuminasatu. Kale ekitabo kya Isaaya essula meka? 5:13. Isaaya 5:13. Isaiah 5:13. Abantu bange kyebavudde bagenda mu bunyage olw'okubulwa okumanya. Babuyita busibe. Obusibe, I think busibe. Kyebavudde bagenda mu busibe olw'okubulwa okumanya. Abantu bagenze mu busibe olw'obutamanya. Kwegamba obutamanya butwala mu busibe. Kati abantu bagenda okusamira. Agendayo kugaggawala kufuna ssente n'atamanya nti sitaani amukwatidde ku byakufuna naye agenda kumuyingiza ekitimba. Akole naye endagaano amuyingiza ekitimba amufuge amutulugunye. Okyolidde? N'olwekyo tuli ebintu bingi bye tukola olw'obutamanya nga bigenda tuviiramu obulabe. Kaakati okusumululwa kutandika na kumanya obusibe. Manya obutamanya bwe kutwala mu busibe. Okumanya kwe kukusumulula. Kati kyangu nnyo okulokoka naye nga tonnafuna knowledge lwaki oli mu busibe obwo bw'olimu. Agambye lwaki tweyongera okutulugunya. Yesu ebintu byonna yabitwala naye sitaani akolera butamanya waffe. Kati Yesu kyeyava abagamba mu Yokaana essula 8 olunyi lwa 3. Somewo? Yokaana 8:3. Okay. Yokaana 8:3. John 8:30. Bwe yayogera ebigambo ebyo abantu bangi. Yokaana 8:3. Yokaana 8:3. Oba Yokaana ekisooka. Bwe yayogera
bwe yayogera ebigambo ebyo abantu bangi ne bamukkiriza ne balokoka. Kati abalokose n'abagamba atya? Awo Yesu n'abagamba Abayudaaya bali abamukkiriza nti bwe munaanywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala era mulitegeera amazima n'amazima galibafuula baddembe. And the truth will set you free. Kwegamba yabasomesa n'agamba nti mwabamaze okulokoka bwe munaanywerera mu kusomesebwa kwange mujja kutegeera amazima, bwe nnaabasomesa kutegeera amazima, amazima gabasumulule. Obusibe bujja lwa butamanya, okusumululwa kujja na kumanya. Kaakati mukwano gwange njagala Mukama akubikkulire lwaki okyaliko obusibe, akumanyise ofune okumanya olyoka osumulwe. Kugamba ekyo tekiri automatic, omuntu ayinza okweyongera okukola ekibi naye nga ate Yesu yatwala ebibi byaffe, naye nga tamanyi ngeri yakivaamu, ng'asitwagulinga n'obwezi tamanyi bw'anaabuvaamu, naye ng'ate Yesu yatwala ebibi byaffe. Teyatwala bikolimo byokka, n'ebibi yabitwala, n'endwadde yazitwala, naye abantu bakyalina endwadde. N'olwekyo ekikulu ekisookawo kwe kumanya lwaki ekintu kino kinnemeddeko, lwaki embeera eno ennemeddeko, n'obuuza Mukama Katonda, Mukama Katonda n'akubikkulira through teaching. Wano kyoba olaba nti deliverance wano bwe tuba tusomesa abantu bajja nga balina ebizibu ne tubatwalamu bapya ne tubasomesa lwaki ekizibu kiremeddewo, lwaki kyajja. Olabye ebimu ku byo bwe butali butuukirivu, tusomesa obutali butuukirivu bunyweza ekizibu, ne tubasomesa ensibuko yakyo, oluusi malogo, oluusi kiva ku kika n'obimanya era okukakkana omuntu gasumuluddwa. Knowledge is very, very important. Mukwano gwange egenda okuyamba okusumulula. Saagala weetamwe n'obulumi. So mikwano gyange mirungi nabagambye dda ku ntandikwa nti ebirungi biwooma byokya. Oba lugero olwo lutuufu nange simanyi. Birungi biwooma byogwa. Naye era ne wabaawo nti naazino obulungi katuve mu ddiiro munnange waliwo naye ntovaako by the way tugenda kuddako enjiri ya Pastor Tom eddako ennungi beerako, naye tukyagenda maaso. Twagala Musumba, nze njagala Musumba asabira abantu. Kuliko bano abalokose Musumba badde nkusaba obasabire obaatuze then omala obasabire n'abaana abalala abaliko nabo obasabire Musumba. Amiina bannange, Mukama abwe nnyo omukisa abaddeko ssaawa zino ebbiri n'ogumiikiza n'owuliriza. Mukama akuwe nnyo omukisa era ajja kusasula kinene nnyo. Ate naawe asazeewo okulokoka, njagala okkiriza Yesu Kristo olwaleero naawe otandika okutambulira mu mukisa gwa Mukama Katonda, kubanga ogenda kulokoka ebyaddala by'otegedde. Osanga waddewo abalokola batakuwadde ekifaananyi kirungi naye kati otegedde obulokole bufaanana. Kale kwata mu kifuba kyo oddemu ebigambo bino, ogambe nti ayi Mukama neenenya ebibi byange byonna bye mbadde ntambuliramu, onsaasira ayi Mukama, Sitaani yabadde abinkozesa nga nsinga amaanyi, nankozesa ebisobo naye gwe amusinga amaanyi. Yingira mu bulamu bwange Yesu Kristo, onnaazeemu Sitaani oyo, ontukulize ddala era okuva olwaleero njatula mu maaso go nti ndokose. Weebale kundokola Mukama, onzigye mu kitabo ekyokufa onteeke mu kitabo eky'obulamu, nga nkyali ku nsi kuno nsobole okuwangula Sitaani n'emirimu gye. Ate bwe naava ku nsi nja kubeera naawe Mukama mu bwakabaka bwo mu ggulu. Kale kankusabire Mukama Kitange Atagawo Yesu, nkwebaza obulamu bwaffe bwonna Katonda, bulamu bw'abaana bonna abalokose bonna, amateeka mu mikono gyo Yesu kutobona bwa Katonda, obasimba obanywereze ddala mu bulokole buno obwo bataddemu. Ayi Katonda Atagawe Mukama, obutaddayo mabega n'omulundi n'ogumu Kitange Atagawe Mukama, era obanyweze Mukama, obalabire ekkanisa ennungi Mukama Katonda baleme okuwaba, era Katonda omwagala Taata bw'onojja okututwala obeere nga tugenda ffenna wamu nabo obwakabaka bwo, era ne ku nsi kuno nga bakyaliko ogenda bambaza omukisa obunene ogw'amaanyi. Katonda ow'ekitiibwa n'amaanyi gonna Mukama, n'ababadde bawuliriza bonna Kitange Atagawe Mukama balokole, manyi nti oyongedde obbalongoosa bootyo ngomaze obbalongoosa, tula emitima gyabwe otandika obbasumulula kuba mu njegere zonna ez'obulabe Sitaani n'ebintu byonna ebibadde bibalemeredde, kubanga omaze okufuna ekifo ekinene mitima gyabwe. Otokolera bweru, okolera mitima gyaffe bw'otyo Mukama Katonda anzikiriza ogenda bawa omukisa guno mu linnya erya Yesu Kristo. Amiina. Kale mikwano gyange
bw'obanga osubiddwa paati ezisembyeyo tulina repeat yaffe ku lunaku luba lwakusatu okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 6 ez'omutundu ate ne online balirekayo naye njagala kulekera bubaka buno obulungi buno bubaka obulungi mu byonna byokola njagala omanye ti Yesu anaatera okudda kati byonna bikole naye ng'omanyi buli kintu ky'okola kiriko omuzungu kyayita consequence jjukira Yesu anaatera okudda kale njagala osule bulungi obeere n'ekiro ekirungi weeraba